nabayise okubabuulira ebintu bisatu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Waliwo abasumba abeeyita abasumba naye nga bafere, bamafiya, bannabbi b'obulimba abagenda mu Uganda yonna nga bakola ebintu bisatu. Ekisooka, basiiga President Museveni enziro nga bagamba nti yabatumye ogenda okunoonyereza ku musumba Jackson Ssenyonga. Ekyo si kituufu, era president ne office ya president egenda kola statement mangu ddala nga bafunye akaseera. Ekyokubiri, bagamba President Museveni yampa sente nze Pastor Ssenyonga okuwa abasumba, ezo sente n'enzirya saasibawa. Ekyokusatu, bagamba nti Pastor Ssenyonga yabba abasumba nga yabasuubiza okubakolera ekyuma ekyomunaanansi era n'okubanga n'abasaba ne sente okubanga buli muntu asasulayo sente ez'okweregisteringa, era nembasuubiza n'okubazimbira amakanisa kyesaakola. Ebyo byonna tumanyi abadde abyogera. Tulina olutambi era twagala tubalage nga mulaba lwaki bayogera alaani yayogera. Bino byonna abadde abiwa amaanyi n'abiteekamu ne sente bamuyita Ronnie Makabayi, abalala bamuyita Brother Ronnie Makabayi. Ronnie Makabayi gwe balowooza nti musumba naye nga mufere. Ronnie Makabayi akulembera ekkanisa gye bayita ATM Church, era akulembera ne Aka TV ne Christ FM. Mukimanyi nti omusajja oyo mafiya, musumba mafiya, era akola ebyamagero ebyobulimba bitaliiyo. Asasula abantu sente bajje bagambe nti bawonye oba bakoze kino na kino ng'amaze okubasabira. Era ekigendererwa kino kiteekebwamu abalala sente abatali Makabayi yekka. Tubadde tugenda twogera nammwe ku nsonga z'abasumba bafere abakola ebikolwa ebikyamu, abakwata abaana abavubuka abalenzi ne babakolamu ebisiyaga. Abaana myaka 14, 15, 16 n'amulya ebisiyaga mu ngeri y'okuba nti ayagala kumuyamba, abateekaawo nga babodyguard be n'ebirala bwe bityo, naye nga abakozesa. Bano batiiminze tiimu emu, ab'ebisiyaga ne bannabbi b'obulimba abalala bajje bazikirize Pastor Ssenyonga, kubanga bamanyi nti obujulizi bwennyina ku bulamu bwabwe weebuli. Bakimanyi nti bwe ngenda nga mbuulira abantu amazima n'okubawooninga ku bannabbi b'obulimba kibakosa. Era mu bigambo byabwe bagamba bwe bati nti ennaku zino oluwombo lwaffe Ssenyonga yalokubamu ebituli, kubanga abantu abaali balimbibwa ne bagenda mu makanisa agafaanaganako bwe gatyo tebakyalimbibwa nate. N'olw'ensonga eyo basazeewo ogenda ku campaign eraga nti Pastor Ssenyonga singa naye tumukubamu ebituli, obujulizi bwe ne tumukubamu ebituli, oba singa tubisobola ne tumukwata n'omukwata, oba kubanga gyakoma okwogera gye tukoma okufiirwa. Eno campaign nga bwe mbagambye yakwatiddwa ku lutambi, si bigambo byambu, era mujja kulaba babadde boogera. Babadde bagenda bagamba abantu nti president agenda kubakubisizaamu emirundi n'emirundi mu sente zonna Pastor Ssenyonga ziyababbako. Era ne bagamba nti singa gwe oteekayo obusente obutono gw'omanyi, abasumba abalala ne bamugamba naye ffe nga teyatubbako. Nagamba teyakubba, bw'oba wagenda mu miitingi ye, era ebyo biseera byo, ebiseera ze sente, time is money, bwe wandiikawo, bw'ona owandikawo obusente obutono gw'onoomanya. Ebyo bikolwa bya butujju, ebyo bikolwa si bya mazima. Ronnie Makabayi ekimukozesa kino kiki, era lwaki biseera bino? Ronnie Makabayi alina omusango ogutambula. Yawamba ettaka lyaba Muswangali family. Ku ttaka eryo teyawambawo wokkawokka, naye yawamba ne families endala ezimuliraanyeewo ku Salama Road. Bwe yamala okuwamba ettaka n'aligaanirako n'aliremerako, abafamily bwe bajja ne bamugamba nti ssebo twagala ttaka lyaffe, yabakwata n'abakuba n'abaharasinga, era alina assault charges
oba claiming assault and fraud charges. Napanga obujulizi, napanga empapula era ettaka eryakyaliremeddeko. Ku ttaka eryo kwe kuli Aka TV, kwe kuli Christ FM, kwe kuli n'ekkanisa y'enkadde yaliremerako. Olw'okuba famire ya Muswangali yanoonya okubanga etaasibwa ku musajja ono okumala emyaka mingi n'eremererwa, Makabayi kye yakola yagula poliisi y'e Katwe nabwa ssente nnyingi nnyo emisango ne bagitta. N'agula ne kooti kubanga bawewa criminal ne wababa ne civil, n'agula ne kooti y'e Makindye okubuzaabuza ebintu bino. Bamaze emyaka mingi nga batawaana, tebakyali waabwe, balinga emmomboze batawaana. Ono yandibadde nga bw'oba nze omuntu yenna nga akusinzizza amaanyi kubanga alina ssente. Bwe baawulira P5 ne bawulira nti Pastor Ssenyonga asabira abantu ate ayogera ku bintu bino ebyabasumba abakola ebintu eby'obufere, ne bajja okwekubira enduulu. Kye nakola nemba wa looya ataasobola kutwala nguzi kuva wa Makabayi, era yagezaako nnyo mu enguzi n'agaana, n'atambuza emisango gye era nje gitambula. Olw'okuba tebalina nakasente, looyo n'asobola okubakola okubayamba nga bwe bayimiridde. Kati mu ngeri efaanaganako bw'eti, Makabayi alowooza nti olw'okuba nze nnyimiridde okuyamba abantu bwe batyo, sabo bokka n'abalala bangi nnyo, singa nva mu kifaananyi, singa nange batandika okunkubamu ebituli baga nti musumba ki naye nga bba abantu, musumba ki naye ng'akola bino bw'ati, obujulizi bwange bujja kukkakkana, omusango nguveeko. Sinakindi ayinza okulayo abapoliisi nga 10-15 nabo ne bankwata, kamera ne zigenda mu maaso. Olwo kyayagala nekituukirira kino akikolera ekyo, ayagala kubanga ataasibwa n'eddoboozi eryogera nti abafere mulekeraawo live ku ssimu. Yensonga lwaki akola ekyo kifaanaganako bwe kityo. Njagala kwogera emyaka 35 gye mmaze nga mpeereza eggwanga lyange, tewali musumba yenna ayinza kujja n'aŋŋamba musumba wanziba miliyoni yange emu oba 10,000 oba siringi emu. Tewali ayinza kujja na bujulizi nga namufera. Obulamu bwange bwe mmaze nandibadde ekkanisa yaffe twagizimba dda neggwa, naye mbadde ntambuza obulamu bwakugaba. Obulamu bwakugaba. Bw'otunuulya ekkanisa yaffe kuliko waliwo n'ekisayidi etaliiko mabaati, yeetaga miliyoni 2. Lwaki nakwata miliyoni 14 nenkiwa abasumba bagende banoonye engeri gye banayinza okuva mu bwavu? Lwaki bwe ngenda mu crusades ag'enjawulo ffe twesasulira ne abasumba ffe tubaliisa, ne tubasuza, ne tubanywesa, ne tubatambuza? Lwaki? Ate nga makanisa si gange, makanisa galina branches zaago ne headquarters zaazo ziri Kampala. Naye bwe ngenda mu kibuga tuyamba buli muntu kubanga omulimu gwa Mukama guba nange gunkwatako.